bulamu naye tubadde tetusobola kusooka kuyite tetusobola butasooka kuyita eri ku nsonga ez'enjawulo ezibadde zikwata ku ggwanga obutereevu nga n'enkyalo tugenda okufuna sipiika newankubadde alinga eyalondeddwa edda amazima agakaawa naye olwaleero mu byobulamu tulina okusomozebwa okunoonyereza abasawo okulaga nti ebitundu 9 ku buli 100 ku baami maka tebakya functioninga 100%. Ebitundu 9 ku buli 100 wakati w'emyaka 15 n'emyaka 7-8 egy'abaami baali bayiseeko mu mbeera eya masturbation eyagitandikirako neyagivaako nga n'abamu wadde bafumbo bali addicted to abeera n'omukyala abeera n'abakyala naye ng'aga nti enkola eno ate yesinga okuntambuza. Ndina omusawo mukugu yakugukamu ebyo Dr. Aidah Nassolo okuva mu Wandeke ya Imaging Center. Gubadde ndowooza twakoma mwaka guwedde oba ne guno twaddamu okulabaganako anti kyenjagala okubuuza mwaka guwedde mwaka guno mwaka guwedde obadde wa madde bweru w'eggwanga eyo naye nge madde nagenda kwongera kuguka mu nsonga ez'abasajja n'ebweru kiringa wano gye kisinga ndowooza obubi ebweru kubanga ye examples mubana nyingi nnyo wano just muzannyo serious yes ebo oyongera okukaira examples nyingi nnyo kyafuuka kya bulijjo abasajja bwebweru tebbo banafu nnyo n'okusinga ab'Uganda. Akayimba kaseba takakola akakirimanjalo n'abafuukira amalinnya buuza munnayuganda akulaba ndi musanyufu nnyo njaga kwebaza Katonda okubanga mumpise ne munkomyawo okujja okusomesa ku bantu era omulabi waffe ali eyo nze nagamba buli wondabanga nga nzize funa pen n'olupapula ofune wowandiika oyigemu ekipya kubanga bwenjogera bawe ekipya omuntu kyabayiga kyabeera tamanyi nga tetunagenda wala njagala kutumirako omwami bamwita Mr. Waswa wa Spectre Nursery School ayo Matugga yessomero lye nasoose okulaba eribeeza nga libeerako BBS kuva ku makya paka kiro n'abaana ab'okusomero aba mulongo Waswa Max Doll abe ku ssomero erya Spectre buli woogendawo screen zibeerako BBS nakyewuunya ojja kufuna obudde ogendeyo mwebale okwagala BBS era mutumiddeko nnyo manyi kwali taba ku terefayina gwe nsinze okutumira olunaku olwaleero yes n'essomero ya Spectre Junior School. Yes tugenda kwogera ku nsonga eringa ennafu naye amaanyi eviiriddeko bingi yes ey'abaami kigambo muyina bwe mukiyita mu lufuutifuuti ekyaki ata nga wadde osobola okutambula wanditambudde erectile dysfunction erectile dysfunction yes twajogerako ko mabega naye buli lunaku wabaako abapya kati erectile dysfunction twagamba kitegeeza failure to keep or maintain an erection olemererwa okukuuma oba okufuna mulimu alemererwa okugikuuma nga waddakiika emu alinga nkoko waddakiika 2 era oba nkoko mubaamu n'atafunirako ddala ab'eddakiika emu bayita bakatolose badde sikimanyi okuyiga tekuggwayo nebadde sikimanyi katolose kwegamba kakuddukako buddusi actually that dysfunction kitegeeza olemeddwa okukuuma kakutoloseeko ojja kunziza ate abalala babayita batya waliwo dakiika emu 2 kati waliwo n'alemereddwa ye abakifudde kifudde kubanga agaanye tatambulirako ng'omukyala ali awo ye n'agaana motoka negamba no kifudde naye omanyi embeera gy'osobola okuyitamu mu mbejja Nassolo waali otunula n'okuma ekisumuuzo ekimotoka tekyako oli mu jjaamu wakati entuyo z'ofunaawo Mr. Lugomu singa nali musajja saalikkiriza mbeera eyo kuntuukako tewali ajagala kubanga oyinza okweteekamu omuguwa n'ojja mu bulamu bw'ensi eno bangi bakituukako beekyawa okisooka ono omukyala ajja kulowooza natomedde omukyala oyo n'onaamukakasa otya tolina gy'ogenda kwogera eno si bwe ntera okuba ani nanti bwe bagamba ayinza okugamba emmotoka baligipakululako bintu ate bano abaana bodda baana banzisa amasimu ayinza okwogera ebigambo nga mutwalo kituufu nti embeera eno esinga nnyo mu bantu abalina ku ssente abalina obuvunaanyizibwa obungi abalowooza ennyo abagagga bannabyabufuzi tekyali badde kituufu kubanga ennaku zeri mu bavubuka yes eri mu bakadde ekibonerezo oli mwavu
ate ng'oli kantolose oli kantolose wakiri beera mufuna mpola naye nga otukiza ng'ebisigadde ngwina ekyo obugagga mukama kyeba kya bugagga kubanga naye omusajja agamba talina sente naye tubaawo tujja kubaawo nzigyewo oli oba ofudde naye mukama byonna biva ku ki katwa ebale mbadde njaga twogere ku nsonga ey'amaanyi erectile dysfunction ekigireeta kiki mu lusawo ebiseera ebisinga emisuwa twagamba omwami eno penicillin erina emisuwa n'ebinywa muscles and blood vessels kati emisuwa gino olukwata mu bodi enyama gy'owulira ebeera ekaluba ebinywa gyokwatamu kikinywa ekyo kyokwata naye kuliko emisuwa era ogiraba kungulu egiyitako tugiyita penile blood vessels kakati buli wolaba ng'olemererwa ekitegeeza gino emisuwa tegikyatuusa bulungi musaayi egiyita kungulu ku mukono giyita kungulu ne munda kubanga omusaayi guvira ddala from the brain central nervous system nga bwe tulaba ku mikono nti abamu emisuwa tegirabika ne ku mukono gwennyini abamu tegiriiko ku mukono ogwo naye abamu tegiriiko kati gwe gyoyogerako oyo atalina oyo gwe gibeera gyereeza ennyo yabeera ennomo nnyo ayinza okuba naye nga katolose naye nga emisuwa gye tegikyakola nga okwegiri ogiraba okwegiri naye nga tegikyaleeta musaayi kubanga reduced blood flow to the penis kyekireetawo dysfunction reduced oba no blood flow nti tokyafuna musaayi kutuuka wali omusaayi gwe gugenda wali nosobola okufuna erection kati buli woobeera nga tokyafuna musaayi kutuuka wali kantoloseeko oba kifudde yes kubanga omusaayi tegukyatuuka kati twagala twogere ensonga ki ey'amaanyi eviirako omusaayi obutatuuka wali okitegeera kati ensonga eyo ey'amaanyi ennyo abantu gye batamanyi yeya masturbation yes mu luzungu abamu bakafuulira ddala akazannyo beera balina ate butamanya Mr. Lugonvu ebintu bisatu waliwo omwami yabyogerako n'agamba ekyasinza okuzikiriza abantu ekisooka ignorance obutamanya ekyokubiri disease endwadde ekyokusatu bwavu poverty kati buli wobeera nga tomanyi era ogenda kubeera olwala because you don't know ne stress yennyini bulwadde kati ate oteekako obwavu atukuziika naye kakati bwogana ne stress bulwadde male musera abadde ne mugana yakanyanya nga bagamba bwe kiba nga stress bulwadde mufuna mpola ajjawo amaanyi omugagga ne gamubula ati kati omugagga wegendeza gagga basinga baba balinako okumanya era obeera nga omugagga nga tomanyi nga oli ignorant nga you don't know omugagga obusobola okuggwako abantu bali badde twagala obebaza terefayina abantu mubongera kumanya kya bugagga lwaki nkubuuza kino tulaba abantu bangi motoka ya bay abamu ku bantu nkikakasa abamu ku bantu bosinga okukolako basimba zi Prado basimba zi TX my dream car zi Benz n'omugamba sente meka nazikuwa nakubuuza nti nsasulire ku mobile money nsasulire ku card ndozo labe mbere nga buli kyayagala asobola kirya buli kimu ebweru asobola okwetwalayo naye nga bwe gutuuka wali anti bambi kyakugamba kale musawo saamanya kiba kyava mabega yes kiba kyava mabega gamba musawo singa nategeera nali badde newasiza omukyala musawo singa nategeera agenda okujja prostate ng'erwadde kale singa musawo nategeera nenzija ng'obudde bukyali obuzibu bwava kuki kubutamanya nagambye obutamanya kyekisooka yalowooza kino kimwanguyizaako embeera omuntu yabadde teyeewolereza ku nsonga eyo kubanga n'eddiini ekigaana bayibuli obwongo buno bwe bukireeta kati mbadde njagala mbannyonnyole masturbation kyeki kubanga oyinza obba oli awo ng'ogikola nayo nga tomanyi yes it is an act of self stimulation to reach an orgasm an act of self stimulation to reach an orgasm ekikolwa kyeweetuusaako okusobola okumala omwami n'omukyala tekiri mu baami bokka n'abakyala yes kati ekyo kikolwa kyonna tukiyita ki masturbation kati kyakabenje nnyo ku mwami kubanga omwami ono waba yeemazisa agenda kuteeka ekirowoozo mu mutwe alowooze ekintu kyonna balowooze omukyala balowooze ng'ali mu kikolwa n'omukyala addire
omusaayi gutambule wakera ku makya ne yeegomba Dr. Aidah Nassolo. Dr. Aidah Nassolo ng'akuba kafaananyi n'amukuba igino nga gatofaayo nja kufunira mu birooto ng'atuuka wali ng'akuba kafaananyi nga amu tasituka nasituka nga omusaayi gugira ng'agenda aginyigiriza bwati ng'amaliriza olwo ng'atuuse ng'amala ejaculation ng'aginyigiriza bwati penis agikwata bwati ng'akamulamu enkwanso ziri akamulamu amazzi kati kino ekikolwa kyakoze kino kyenkola wano okamula bambi ali kunyigiriza binywa n'emisuwa kyova olaba era abasinga obungi agenda era bwamaliza nga Nassolo wamusambula mu bwondo nga kakkana kati balirira akoze ekikolwa ne Katonda kye yagaana nti anywezezza wano mu kunyweza wano anyigiriza emisuwa gye twayogeddeko n'ebinywa kati ekigenda okuvaamu reduced size okogga kakendera gwe kati kafaanana ng'eno pen ate n'ekirala nga kalebera lwaki kalebera ebinywa bino binyigiriza the muscles are weak tebikyawanirira era omuntu yagenda kufuna weaknesses in the muscles nti ebinywa bigenda kulebera akanya kugamba musawo eddagala erigejesa size oyo eddagala erigejesa size teririyo bagamba gyeri teririyo mukwano kubanga ebinywa bino wabikwata n'obinafuya the muscles are now weak anti kati njagala oz'okuse muscles zange kati nze ate awo wenkuyambira kati njagala muscles zizuukuke kati muscles zigenda sooka zikebera n'emisuwa nti to what extent emisuwa gino gyayononeka kutuuka wa muri mu nkola ey'okugamba nti bw'okebera mu kibatu osobola okumanya obulwadde obuluma omuntu omutwe kyentegeeza bw'oba okebera mu maaso zero zikebera nze ni mukugu mu imaging nsoma ebifaananyi sikaani x-ray buli kifaananyi ky'omanyiiko kati kifaananyi kino kituyamba okumanya okusobola okulaba nti omusaayi guno ogutambula gutya maaso zo zikebera oti tukebera wali ku penis kwennyini musajja myaka ana najja myaka ana gokka obwadde butawanya kuva ku myaka 13 olutuuka nti tewasuluwale olutuuka nti teeka wali ng'osusa kuli ng'olyoka okebera